Olunaku olwaleero tukuleetedde omusajja agudde mu bintu ayogerwako amannya ye Mr. Luwizo ng'ono nno atemera mu gy'obukulu 32 era nga musajja mukongo. Ono nno awasizza abawala 3 abooluganda olunaku lumu. Abooluganda 3 abawasiddwa ye Natali, Nadege nga nno kw'otadde ne Natasha, era nga abawala bano nyina yabazaala omulundi gumu wabula nga baafaanagana bya nsusso era nga toyawula ani muto ani mukulu, ani Natali, ani Natasha oba ani Nadege. Olwatuuse ng'omusajja ono Mr. Luwizo asanga omuwala Natali ku mikutu gi social media. Bano nno nga batandika ng'okunyumya era olwagira ng'amufuusiza ddala mukwano gwe munnange nga batandikira ddala okunyumya ng'emboozi egw'amakerenda. Mr. Luwizo agamba ti Natali yali muwala mulungi era n'amusanyusa, bwe batyo baagenda mu maaso n'okunyumizanga ddala ku mikutu gi social media. Olwo nno ne bakisimba ne kiroka. Liba teriri busa ga Mr. Luwizo agamba Natali tiyandyagadde okumukyalirako. Ko Natali sirina buzibu munnange zoolaga omulungi nga bwe zitalwa kutuuka. Olwali olwo ga Mr. Luwizo yessa muddene okugenda okulaba ku munywanyi we Natali gw'amaze ebbanga ng'anyumyanga naye ku mikutu egya social media. Olwatuuka okumusisinkana Natali teyali mubi, yamwanjulira baganda be okwali Nadege nga nno kw'otadde ne Natasha. Wabula olw'okuba baali bafaanagana nnyo, Mr. Luwizo teyasobola kutegeerera ddala Natali yaani, wabula era teyakiteeka nnyo ku mwoyo kubanga yamanya kyajjanga kusisinkana Natali. Bw'atyo baagendanga mu maaso n'okunyumya ku social media era mu ngeri yemu n'agendanga ne wabwe wa Natali okumusisinkananga. Wabula bwe yagendanga okukyala ewaaba Natali, oluusi yasangangayo Nadege, oluusi Natasha n'oluusi Natali, naye ye teyayawulanga ani yaani. Era olwali olwo omukwano ne gukulira ddala. Buli lwe yagendanga okukyala yavangayo omuwala ono amusonsesa obugambo bw'omukwano. Wabula ye yalowoozanga nti muntu omu gwali mu kugamba, kumbe ku luno bwe yasangangawo Natali nga gwagamba, ku luli n'asanga Nadege gwagamba, ate ku luli n'abigambanga Natasha, okukakana ng'abawala bonsatule bagudde naye mu mukwano wabula nga ye tamanyi. Olwali olwo n'agamba Natali nga bwe yali ayagala okumuwasa, ko Natali ti munnange nze wendi ku lulo. Bagenda mu maaso n'okutandika okuteekateeka emikolo era lwali lumu n'agenda mba Natali okubaako ensonga ze battaanya. Wabula ku luno abawala 3 Nadege, Natali nga nno kw'otadde ne Natasha yabasangawo era bonna ne bamubuuza. Bwe baamala okumubuuza olwo nno naye n'abuuza nti bannange kummwe mwenna Natali yaluwa? Era bwe batyo tebaali babi ne bamumulaga. Mu mutima gwe ne yeewuunya nnyo era n'agwawo ekigo, n'akimanya bulungi ti abawala bano bandibanga bonna yali abagambyeko ku bigambo by'omukwano. Era bwe batyo baagenda mu maaso ne bamutegeeza ti bonna yali abakwanyeeko era ne bakamutema nti bonna baali bamwagala. Awo nno we baamusabira ti waaba wakutwalako Natali bonna alina kubatwala kuba bonna bamwagala. Mr. Luwizo bwe yawulira ebyo n'agwawo ekigo, wabula n'agenda yeebuuze ku bazadde be oba kinaasobola okukola. Bwe batyo bazadde be baamugamba ti tekisoboka era tasobola kuwasa bawala ba Luganda wamu. Wabula ye n'agenda mu maaso olw'okuba abawala baali bakkiriza. Omuvubuka yagenda mu maaso n'okuteekateeka emikolo, wabula abeewaabwe emikolo ne bagimulekera era agamba sisitawo omu yekka ye yajja ku mbaga. Olunaku lw'embaga bwe lwatuuka, omuvubuka yali musanyufu bya nsusso era embaga
negenda bulungi mu maaso. Ku lunaku lumu n'awasa Natali Nadege nga nno kw'otadde ne Natasha. Abawala nabo bagamba tibasanyufu bya nsusso kubanga okuva mu buto buli kimu ekyabwe babadde bakikoleranga wamu era nga ssaala yaabwe nga bagamba Mukama ti n'omusajja abawoomu kubanga baali tebaagala ate omusajja abaawule nga buli kimu ekyabwe babadde bakigatta. Bw'atyo Mukama n'awulira essaala yaabwe era mu kaseera kano Mr. Luizo agamba nti musanyufu bya nsusso nti kubanga ye yaani okuwasa abawala basatu abooluganda era agamba ti bazadde be baali bagenda kukimulemesa wabula nga kati naye akirabanga mukisa okuva ewa Mukama. Omusajja ono Mr. Luizo eyeewangulidde abawala abasatu abaazaalibwa omulundi ogumu wabula nga bonna baafaanagana toyawula. Musajja mukongo ddala era nga abeera mu bitundu eby'Kaleni eri mu South Kivu ekisangibwa mu Democratic Republic eya Congo. Ng'oggyeko Luizo okwewasiza abawala abasatu olunaku olumu nga bonna baaluganda, waliwo n'omusajja omulala nga mu Nigeria amannya Muhammadu Alafa era nga naye yeewangulira abalongo n'abawasa olunaku lumu. Omulongo omu amannya ye Adama Malama nga nno kw'otadde ne Aisha Malama era ng'ono naye yabawasa olunaku lumu mu mwaka 2021 omwezi gwali gwa Desemba era nga nabo baali basanyufu nnyo okufumbirwa omusajja omu kubanga nga nabo bagamba ti okuva mu buto nga buli kimu bakigatta kale nga baali tebaagala omusajja abaawule. Ebyo nno bye bigenda mu maaso mu nsi, oli ky'atayagala ate omulala kyabeera ayagala. Kwebaza nnyo okwekuumira ku Kyabasa Famma Radio Buganda n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna. Weebalire ddala tojjanga okwo. Nze Emi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.